Ensonga y'enjala ekutte wansi ne waggulu mu kitundu ky'e Karamoja n'ebitundu ebirala amataba mu bitundu by'Embale n'ebitundu ebiriraanyeewo bye bimu ku bintu ebinokoddwayo nga ebiraga obuzibu obw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Bino binokoddwayo abakugu abadde basinkanye bannamawulire nga babalaga okusoomoozebwa ensi kw'eyolekedde singa tewabaawo kikolebwa okutaakiriza embeera omuli okuwuliriza amagezi g'abakugu awamu n'okugassa mu nkola n'ebintu ebirala. Okusinziira ku mukwanyaganya w'ekibiina ky'obwannakyewa ekya Dunia Nzuri Climate Outreach mu buvanjuba bwa Africa, Miriam Tarisa agamba nti gavumenti esaanidde okukolaganira wamu n'ebitongole ebirala okulaba nga embeera y'obudde etaakirizibwa. Enjala ennyingi egenda mu maaso, abantu tebalina byakulya mu bitundu ebimu eby'eggwanga ate abalala nga balina bingi babiyikola ki babiyiwa n'okubiyiwa. So ebyo byonna obitunuulira biragira ddala kutya enkyukakyuka y'obudde kwegenda mu maaso n'okutukosa. Enjawulo weeri nti amawanga agakuze gakosebwa bulala okusinga, tegakosebwa nnyo okusinga ate amawanga agankuseere nga Uganda eggwanga lyaffe bwe liri. So mu mbeera eyo igenda kwesanga nti embeera mwe tuli affected, mwe tukosezebwa egenda kugenda mu maaso nga yeeyongera bwe wataabeewo kikolebwa. Ono era ategeezza nga ensimbi eziweebwayo bwe zitasobodde kulondoolebwa okulaba nga ensimbi zikola ekyo kye ziteekeddwa okukola. Ono agamba nti ebitongole by'obwannakyewa bingi ssaako n'amawanga gannaggwedda agamu ku ago agakulembedde mu bukoonoono obutonde bw'ensi geziwaayo naye zino tezisobodde kulondoolebwa okutuuka ku muntu wa wansi. Kyetaagisa okukola essaawa zino nti kwe kuwulira amaloboozi okuva mu bantu bennyini abagenda mu maaso nga babeera n'obuzibu obwo. Communities ba expert bawadde nnyo amagezi okuga nti kale abantu mu kitundu kino baweebwe obuyambi bwe buti n'emirundi egisinga on top of amagezi ago n'abantu bano bennyini abajja babeera affected abasanga obuzibu olw'enkyukakyuka y'obudde, abantu abali mu Mataba, Embale gaabaddeyo, abantu abali mu Kyeya, mu Masaka, abantu b'e Masaka bali bubi, abantu abo balina amagezi buti bayinza okuva mu buzibu obwo. Era twalibadde amaloboozi ago netukola plan oba program n'okuzimplementinga galibadde gawulizibwa era ne gaweebwa omwaganyo okuba nti tulaba nti tugenda mu maaso ng'eggwanga okuba nti solvinga obuzibu obwo. Ono awagiddwa n'akulira enteekateeka mu kibiina ekya United Nations Association Uganda asaba Linda. Abanene bino bye tulaba mawulire nti bagenze mu swampuwe bataddewo amakolero. Nze naawe bwe tumala okunywa amazzi akacupa ako kateekawa mu kifo ky'oggula akacupa ako aka plastic tosobola tambula na cupa yo ey'amazzi okuva ewaka n'ogenda ng'okola refill. Kati ekyo ekintu kyokola gwe nange ogenda mu supermarket n'ogula ebintu ne bakuteera mu kaveera, bw'omala okugyamu ebintu ebyo akakaveera okateekawa. Obwo obuntu obutono bwe tukola nabwo bwongerako. Jjukira bagambye mu Africa fe abakyasinze okucontributinga akatono ku climate change naye akakatono katukosa kubanga effects zonna zibeera zijja eriffe, endwadde zeeyongedde, empewo gye tussa nfu nnyo. Kyova olaba nti no mu Africa abasinga tufudde zi NCDs ng'ogyeko obutakola exercise ebintu bye tulya. Mu bufu bwe bumu Tarisa yennyamidde olw'abannabyabufuzi nabo bennyini abatakoze kimala okutaasa embeera. Emirundi mingi nti bannabyabufuzi ku mutendera ogwo tebataddeeyo buvunaanyizibwa kulaba nti abantu bannasayansi bwe basonze bateekawo ebyetaagisa, bateekawo ssente, bateekawo tekinologi, bateekawo obumanyirivu okulaba nti obuzibu bwe basonzeeko obunajja mu maaso buba bugonjola. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.